Kalama TV Kadamu ono ayagala tunyumiza ku mboozi ye nga embeera yamusukkako okubeera nga abakyala b'owaka omukyala eyaliwo ne muganda we bamusukkulumako nga bakola ebintu bye yali tasuubira nti mukyala munne asobola okubeera nga abikola mwomba okubeera nga bamwegomba okwogera ebintu ebirungirungi okumukwatirira kabina bintu bwe bityo nga bagenda okubeera nga abitunyumiza. So tubagamba mwegendereze nga nnyo maka ge mugenda abasajja n'abakazi bonna bayinza okubeera nga bakufuukira ekizibu. Katuwulire Kadamu ono ye ekizibu kye kyali kivaawa. Aloonya buli Kadama TV. Waliwo ekirala kye neerabira okugambamu. Waliwo eri gye nakola omwaka nina ennyumba eyali ey'okubiri mwe nakola omwaka. Abakyala baayo baalinga munnange bakwatirira akabina naye nga bafumba ate ekyannaawonyesanga baalinga bafumba naye nga munnange bankwatirira akabina baagala naabe nabo. Buli ssaawa baŋŋamba bannange ffe twagala nnyo nze buli ssaawa ngagamba I like your ass bwe batyo nga bwe bagamba bannange nga buli ssaawa babeera amaaso gali ku nze abakazi beeyo nga mukama wange kati eyalinga asinga okunkwatira akabina yalinga muganda wa mukama wange egye nakola omwaka. Kati omukama wange bawe yagendanga ng'akozesa bbiringanya eri artificial oba sijjukirwa nabyogeddeko oba saabyogeddeko simanyi kati ng'akolesa eyo bbiringanya eri artificial. Kati bbiringanya eyo nagikwatanga n'engifulumya nze nga ndowooza nti kyakuzannyisa kyani kya mwana nga sinnabimanya. Nantwala bbiringanya ngiteeka mu byokuzannyisa by'abaana kuba nze nali nnongoosanga buli wamu ng'ekisenge nkirongoosa n'okusinga ekyange nga nkikokoola mu buli ango nga nfulumya buli kasasiro nga nkuŋŋaanya ebyokuzannyisa by'abaana manye oba oliawo omwana yayingidde n'ekyokuzannyisa ky'ekiro n'akirekayo n'akireka mu buliri nga nkikwata nga nkikola ki nga nkifulumya. Ogenda okulaba omukazi akubuuza njagala bbiringanya ali ludda wa nga mbuuza nnyo bbiringanya oyo nze nga sibimanyi olwo nno nga n'olulimi sinnalutegeera nga mugamba simanyi byombuuza simanyi kuba ye oluzungu lwe lwali ng'agamba ng'akubuuza nga mu kifo ky'okubuuza ekintu nga ayogera kimu where is this agamba nze nga sibimanyi. Kati jjukira yalinga ayagala nnyo okwogera oluzungu balinga baagala nnyo oluzungu era nga nkolagana nabo mu luzungu nga soogera olulimi lwabwe. Kati munnange omukazi ngenda okulaba lumu nyingira mu kisenge kye ntwalayo ansiba omwana baawe taliiwo ansiba omwana. Nze nali nina omuze ogulaba firimu ez'ekiro nga firimu ze nalaba nga zaggwanga ssaawa 6 ogw'ekiro oluusi 7 nendyoka ngenda nenneebaka naye nga ku 11 mba nina okuzuukuka okukola emirimu gyange munnange. Kati nga ntwalayo akaana keebase musanga ali mu kwekozesa ki oyo bbiringanya yanneekanga okumanya nga yanneekanga n'ambogolera nagamba kati omanyi ebigambo bibya oluzungu lwe yalinga amakigambo kyokka akyasinga okutegeera. Kati bwe yanneekanga neyerabira bbiringanya mu buliri ngenda ogiwunyako ngewunya obunengeri era ng'agisiimuulira ddala nga bwasiimuula omukibi omusajja nti bo bakozesa toilet paper ng'agisiimuuziza ddala nga bwasiimuula omusajja bakozesa toilet paper. Ngenda okulaba toilet paper yakwatidde kuno kiki ate omanyi byo bikalu tebiinaamu wadde otuzzi. Kati ye yannyikanga mutuzzi yalina akacupa k'amazzi nga kamusula mitwetwe ne toilet paper nga musula mutwetwe kati ng'ayiwako otuzzi n'akyekozesa bw'atyo bwe yakolanga. Kati bannange omukazi yantabukira yatandikanga okutambula mu nnyumba ng'ali bukunya
bawe nga mugamba yo waayi biki ebyo byoyambala tulaba nti oli mukozi toswala oli kulaba mbunaye mukazi munnange omukyala yaddawo mbona mukazi munnange kuba nali nga mbiwulira bye boogera naye nga sikola kye nga amannya g'ebintu gesimanyi naye nga nsobola okumanya nti kati ayogedde bwekiti nti oba ayogedde bwekiti kati omukazi nga ayambala obupale bupatra nga atandika okwetala mu nnyumba kati nga alina n'omuze nga bwakoma ku mulimu ng'alina akanaiki kampi kakoma mu mabina ng'ajjamu empale ng'atandika okwetala ng'atandika okuzunga ennyumba yonna atandika okuneeyisaako ntere nkole ki mwegombe anti baagala bakazi bannaabwe kati nze saamuvangako nga kimuluma jjukira yanguliranga ebizigo by'enviiri yaguliranga abaana bange engoye kuba namugamba nina abaana bana era nga bonna bw'aba agula ebintu abagulira buli lugula ng'abagulira kati ng'abagulira okuva ku lugoye paka ku ngatto kati ye nga nange angulira ebizigo by'enviiri buli kimu ng'akimpa njala kuba nti sente ye teyalinga mu mukisa sente ye siina kye nagikolamu kati nga yeeyambula nga yeetala ennyumba yonna neetalako ng'atandika okwebamba jjukira teyeemwa yenna nga yazika ng'akwata baafu kati yagenda okulaba nze nga simufaako nti obimanyi tebirina bubina ate nga nze nalina akabina kange nga kakoma eri ng'ate neeyawulira saagala mmanya ng'omanyi emibiri gy'embalala egyayiikayiika egyanywa amata kitambula gitekena kati nga yenze nakati naye omukazi oli kati endowooza nkwatire mu nnyumba kati ankwatire mu nnyumba singa yali tayagala kumutegeera kati ng'ayina omuze kati lumu nagenda okuwulira nga bintamye nga muganda wamanyi obiŋŋamba amaze okubiŋŋamba nempulira nga bintamye natandika nga bwe yeekoonako oba kyayamwokyeza oba yeekonya akagere ng'atandika okwesikinya omukazi omukulu oyo ng'atandika okwesikinya alina abaana 3 naye ayagala nze mukozesa kyartificial kye bannange nagamba kiki kino kyendikola nempulira obusungu nensiba amataafu nakyusa kkala nemutunuulira neriisa ekkambwe nga yeekoza kumba ntunuulidde nze nga simanyi nti ankubye eriiso naamala kati we yandaba ng'alaba mpinyiiza teyaddamu bikola wallahi ya Mungu okuva olwo natandika okunkyusiza kkala natandika okuntulugunya emyezi 2 nagiriirako ku bugubi nagimalirako ku bugubi ogwasembayo katanzite bwe yanguliramu ebinyinkini bye ebyuju bye bintu gumbule ne birema